Ebadde Esanyu jjereere ng'Omutanda Sabasajja Kabaka atuuka mu lubiri mu vidiyo mbuyina mu maaso awo. Bobiwine Eddykenzo Rema Namakula kye beekoledde ku stage munnaye bamaze ne basisinkana ku stage ne bayimba oluyimba lumu olwa Ssaabasajja. Bannaye ka vidiyo nako nkayina mu maaso awo. Irene Namatovu ne bba bannaye Geoffrey Lutaya nga beeraze laavu ku stage oleka naye nga mugamba mu tekyalimba naye muyina Yesu wadde ayimbira mu kagaali naye muyina mu maaso awo. Kansuubire muli bulungi palaso atidde okugenda ku stage oba ate buzibu ki munnaye Maulana ne Rain nabo mbalina maaso awo bajja kunyuma ng'obalabyeko bambi mbasaba vidiyo mugimpeereka like era n'ensala gwe n'akusubscribinga nti mukwano subscribinga ate njagala nsooke nkuteereko buli kimu ekyabadde mu lubiri naye nyongera mbajjukiza nti Bobiwine Rema Namakula Eddykenzo baayimbye oluyimba lwa Ssaabasajja Kabaka nga bali ku stage emu bannange kye nyongera kibajjukiza kyo munnange ekyabadde mu lubiri kiri kyabadde kitokota nga si kisaanikira nti ono muyimbi ku muyimbi bano bannakatemba bano bannakomedi bano baki bannange ye njogera ekindeke ki naye era munnaye nga mwe bano ne Felista naye teyalubuzeemu nga kwotadde ne Fresh Kid bannaye nga baakubye bantu muziki nga baakubye bantu laga kwegamba kiri kyo guli gwo gobadde mujjuutuko gwennyini bannange ssaawa 10 ye munnaye ng'Omutanda agamba kaŋŋende ndaba abaana bange batta n'agenza okuweera ddala ssaawa 10 munnaye ng'Omutanda ye yatuuse dda mu lubiri naye munnaye ng'atuuka ddi olibadde Essanyu jjereera obululu bannange obululu emizira ekibadde awo kyo kibadde kikabuka era munange kuno kwabaddeko Maureen Nantume nga yali mu kuyimba nga omanyi ennyimba ziri ezibuulira nti nabagamba mukazi mufumbo simanya kino kyoyingidde kiringa kiyungu ati nyweza akampi ati naze kufumba bannange wooleka ye mwana mulenzi Eddykenzo oba erinnya epya crying baby ati yabuzeeyo naye muokuuka yabaddeyo munaye abatoka bamubuuza Rema aliwa nga yakanya bagamba kimunange Rema akola ki Rema jja naye takyalina ng'aliwa Dr. Muze ekyabadde awo guli gwabadde muniino munnange kate ebyokuyimba Eddykenzo bimuleme nga abantu bagamba Lema twagala Lema kugamba ng'emizira gyo giri waggulu naye munnange Eddykenzo olwavuddeyo bati ku stage ne Rema Namakula n'ayingirawo era nga mugenda okulaba maaso awo mu kavidiyo kwegamba kyo kino kyo kubadde kunyumirwa kusanyuka kuseka nga tewali bya stress nga we nabagambye nti ngenda basosootolera omukoomo munnaye Eddykenzo olwavudde ku stage bwepaba Rema Namakula stage n'agiyingira n'ensooka nkulabira awo n'engamba ate nina oddu baleetera wano okola eki nina oddu baleetera wano ndubayo ku buyinza nkyasubi munnaye endulu neerayiramu abamu muka Dr. Muzaabala muka Eddykenzo abamu Mama Malo abalala Mama Liya kwegamba bannaye ye Rema Namakula mufunze yakiguddeko ku stage kiri kyo kyeyaguddeko se kati alwalire ku stage anti nga ye abaali tayagala awulira amatu nga bagamba nti oba ttiimu Eddykenzo abadde ayagala awulire nga bagamba tiimu Dr. Muza naye bo omukwano nga bashosho inrozi bo nga bawagizi tolina kyobagamba jjukira Eddykenzo alina akayimba ng'ava ku stage alina akayimba ke yakoze eki ke yalekeddeko Rema Namakula munnaye ne bagamba Rema Namakula sonyiwa munnaye omuntu agonze naye nga Rema Namakula aliwulira nga ye taaliwulira ayokanya kimu Dr. Muza ŋŋoze bannaye Rema Namakula kyobambi wagezezzaako okulumya Eddykenzo ow'olusuku lwa seminti oba Alonado Kyalimpa naye bw'ati bwe yalabise munnaye ng'agenda ku stage wadde munnange ali mu kagaali naye yagambye nzaani ate munnange Omutanda asiimye nzaani atagenda kusanyusaako ku Mutanda nze n'atagenda kusanyusaako ku bawagizi bange munnaye bw'atu n'agenda n'akubye ddala abantu omuziki nga obitegeera wali gyenzaala olusuku lwa seminti biki n'abakubye ddala omuziki guli ogw'ekimmemmette munnaye palaso naye yabaddeyo wali wonna naye kugamba kyenyinza okugamba nti kumpi buli muyimbi yakoze ki yabaddeyo mu nkuuka naye palaso ate ebyo ebisesa munnange yesoose ne yeetiisa ogenda ku stage mbu ye atiddeyo munnange awulidde entonyi kati muganda we Kamiliyoni nejja n'amugamba munaye kabrad eyo embeera ekyo kibeerabeera kyoyagala okweteekamu sikola kisi kyagala kati ate oluvannyuma ennyo n'amaana akola ki oluvannyuma ennyo n'amaana n'ajja ku stage n'ayemba naye munnange yakubye abawagizi omuziki yabakyamudde olukyamula kwegamba akawewo konna akabaddemu ne kabavaamu mu bufunze Bobiwine oba Kyagulanyi Center munnaaye naye yabaddeyo wali wonna wamma n'asanyusa abawagizi munnange muyimbi atuluda president bannaye biba binyuma aba president oba yali agenda okubeera president omanyi nange neeyogezayogeza nnyo naye musobole okumpabula eyali agenda okubeera president munnange naye yabaddeyo wali wonna n'alyoka akyamula abantu bannaaye kwegamba abantu bo ekyabadde eri kyo kyabadde kiri kyokutasi kisaanikire ekyabaddeyo omukwano kyo kiri kibadde
yabadde Kijjobi. Bwe bakwogera Kijjobi yatugendera awo munnange. Shiba kalungi naye yabaddeyo wali wonna wonna nkugambye ne maama ng'ennyambala olimwa bashinyozi batandise dda okupoloka omugambo nva naye Shiba kalungi taggwayo bwe yeerabidde nti nabadde ajja wa Kabaka yeerabidde nti abadde ajja wa Mutanda yennyambala bannaaye mupolooka omugambo naye ngenda kulekerako ka vidiyo ka Sabasajja Kabaka munnaaye ate nga ggulawo omwaka mweraba omukama abankuumidde. Naawe nabagambye nti libadde essanyu jjereere munnaaye Omutanda nga ye atuuka mu lubiri kiri kibadde kyejagaano era we yalabise mukwano nga ggulawo omwaka 2023 bannaaye masanyu meereere gabadde ku sayidi eyo ate abamu badde bagamba ng'ennaku tezinnatuuka ennaku z'omwezi nga tezinnatuuka mubagamba munnaaye mulwadde nnyo munnaaye ne bannanga abapoloosi b'omugambo nyongera obbajjukiza nti byabazze ku matama yesu wadde yakoze kyo kituufu munnange enabika gy'alabikamu etiisiza ddala era oba ow'omutima omutiitiriza oba ow'omutima omunafu oyinza obutayagala mutunulako naye oba kyekimumalawo kyokka ate ekyewuunyisa ye munne amuli ku lusegere tugambe tumuyite kaati tumuyite Katikkiro kyokka ate yalabika bulungi yanyira kw'otadde n'omukyala omukyala muto munnaaye maama Najjinda omukyala muto oyinza omubalira myaka 3 oba kale 20 kyokka omusajja yaggwawo ekyamazima aggwawo kabaka waffe